ekivulu kya King Saha mukulikireyo ddala gwe wabadde MC of that day. Yes, ekivulu twavuddeyo era njagala kwebaza NBS okumpita okubeera host wa show. Mwami Ken Kalisa awo Kafuko ne Sam Mukasa bagambye Nimrod yabayina okubanga official host era mbebaza nnyo. Show yadde yakabi Steve Gini yayiyewo mubiri mita yagambe yapostinze ku Instagram ye nagamba stage yabadde ya 80 meters tekibangawo ndoza tagitekangawo ku muntu yenna anti olusi space yeremesa kati waliwe okola byonna byoyagala ate singa compared to Rage whereby space bagimuwa Thursday nga ate show ya Friday yali alina okukola chap ndoza kyekyamulemesa okuyiwawo omubiri era naye yali Steve Gini. But this time around ndoza yadde n'obudde obumala yayiyewo. I think it is his biggest stage for a musical concert. Ayinza okuba kale ayinza okuba yali yataddewo elsewhere but for a musical show should have been his biggest stage ever. Era naye yakyogeddeko awo. Concert yanyumye, show yanyumye. Saha teyatulyazamanyiza. Unlike ne other concerts nga ne bwezituuka saa 6 wabeerawo omukulu nagamba mweyongereyo. I think yo engeri gye batamwagala bulungi papa actually yagimaze ebula eddakiika nga 2 ziwera omukaaga ku mukaaga wennyini anti concerts bulijjo Kampala zirina kugwa saa 6 naye ate mune tulinayo kali ka time nti bannange because buli show ebeeramu omunene ezisinga zibeera ku cricket oval era bwe zibukutuka mukaaga wabayewo omunene ajja ojjukira batula yali Kenzo ya show ya Gravity. I think Kenzo yajja nagamba nze advisor tweyongereyo ne ya Rage twagirabye namere bwe yazinaga Rage namere era yajja nagamba tugende mu maaso okigera but this time around eno ndozo muyaye engeri gye batamwagala bulungi ku mukaaga kwennyini maybe wabadde ekiri emabegaawo kibatwabadde probably but teyeyongeddeyo. By the time it was a few minutes to mukaaga yadde amaze show although ennyimba ndooza zaadde zikyaliyo. Ku stage okwo kwabaddeko disorganization mu management ku stage management between ayabaddeyo ba stage manager ba DJ bani wabaddewo abantu bangi nnyo in that n'abalenzi ba Fenon badde balina okusooka okujja nabo ku stage bagabe bannange. But who was in charge? I'm not sure but badde manyi gwe nga official MC authority ebayiyo and kati me by the time I came to start hosting the show yadde egenda maaso okitegeera. The show was owned by NBS, so I'm not sure who was in charge of management because when nazze nakoze omulimu gwange hello bichi blah 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 but the shows zitabuka kati especially kati nge ya Saha ngeyo abavubuka bangi nnyo abamwagala ate abagala okukyetabamu so wabaddewo Bexa DJ wabaddewo ani awo kintu kyatabuse not because they couldn't manage it well but ekibudi kiba kingi nnyo okitegeera. I think tuvenza kyatabuse but era Saha we yatandise okuyimba buli kintu nekitereera bulungi nnyo n'atukubaragayo bulungi. Yes, show was massive. Nimrod njagala tutemeteme sheno kulaba gy'olaga tugitemeteme bulungi nnyo kubanga ekisookera ddala me personally kansooka enjozeyoze President is man King Saha so katutunuulire sheno yabadde ya Saha ng'omuntu oba wabaddeyo omuntu wabaddeyo omuntu yabadde behind him anti kati bafani kyebatamanyi bo bamanyi ya Saha but era wabeerawo promoter behind the show. Who was the promoter? I think it was NBS TV bebadde ba owning eyo show. Nange nakitegeredde mu kusemba yaawo but show teyabadde entirely he was the main artist of course yabadde ye but ebeeramu promoter but era kisinziira agreement yammwe namutegesi
because kati olaba kati the difference with Ray G tewamulaba anywhere in sponsoring, in pushing a show. Abitex yali ateekamu nnyo okitegeera mu kupangisa zibbaasi, interviews, bla bla, ng'olaba Abitex yali front of the show. Here it was owned entirely by King Saha. Ng'olaba yateekamu, yagenda downtown, yatunda tiketi, yatunda table, yakola ki, bla bla bla, all that. So kidependinga entegeragana yo na promoter. Ku bintu byonna finance out, first of all, jukira Saha tali loved by current government eriko okitegeera. So n'okufuna kololo olina okubanga olina w'osobola okukola ki okuyita bweba diversion siba bantu katambaala kankuwulire kololo nze bw'olaba ne Abitex yennyini kali kamuzitoyeeko nga waliyo meetings za NRM okitegeera paka ndowooza bwe yakuba emmeeza kololo si nnyangu, si buli omu bw'asobola ogifuna. So kyovola nkugambye yaliko omutegesi. Kati omutegesi yasobola okufuna kololo. Tosobola kubeera ku opposition n'obanga basobola okuwa kololo. Tekisoboka. Bro. Tekisoboka. Tujuga ne bebe yabagamba olaba bamuwa kololo. Otegeera. So tebajuwambo bajuwa Saha. Bajuwa omutegesi yali emabega wa Saha. Ebyo byonna tugenda tubizuula luvannyuma. But I think singa yali Saha nga yagisabye, I don't think bandigimuwadde. Ne bw'abanga ali waliyo wasale. Kyogamba abakubanga ye yagisabye kinnoomu bali tebagimuwa. Because he belongs to opposition. Kololo grounds, however much bagamba it's a public ground, buli omu asobola ogipangisa, tebakulemba mu buli omu asobola ogipangisa. Awo wendikuletera ekibuzo ne ngamba nti bwe baba nkituufu nga amutegesi yabadde very queen BS. Don't you think nti kyandibadde better n'obudde buno yabadde asobola okuba nga bumuweebwa? Yes, bwandibadde bumuweebwa, but jukira artist go taddemu sente si gwe bali awo gwe baagala ennyo. Kyovola baba munyigiriza. Kyovola even the day before bagezaako muwamba. Okitegeera. Simanyi oba yali stunt, because ambagamba yali stunt, ambagamba kyali kituufu, but newe ba stunt, okay katugambe mbu yali stunt. Stunt kijja opangisa abantu ab'emmundu biki ne baleeta ne drone ne bakuwamba. Nimrod, kasita batalumya bantu. Anti kati ne stunt kyenkugamba asobola okukola ekyo abawa gavumenti. By the time ofunira plain clothes people nga balina amamundu n'otekako patron n'okola eba back door. Kyobola mugambe omuntu ayafuna eyo kololo yali naye mu bede nga munene mu government oba ayina se okitegeera. Otherwise singa yali Saha kinnoomu, singa yali Saha yandibadde tasobola kufuna oba kukola stunt eyo okitegeera. Yandibadde tasobola gikola. Because he's a no person, he's anti-government. Ray G yamuwa challenge nti ne byogerwawo nti ekimuleetedde maybe okukola ekyo ayagala teekawo kabadi asobole okubeera nga afuna kuba oli yamuchallenginga ateekewo akabadi k'okubeera nti bamukutte simanya biki. Anti bonna bobadi bwakukola show. Bonna bobadi. Bw'oba okola show bro, kati especially ng'abo abantu ababaagala abantu abangi, olina oteekamu obwo bukodyo. Ne promoter ndowooza yakira naga baba kansooke nkusibemu, kansooke nkutwale ku poliisi nkuwambe bla bla bla. Promoter eyamutegeka. Yes, byonna bikolebwa ku making sure it is pulled off. Kati bali bawamba waaki? Kati naawe sooka onyiziremu. Ebigambi mbuki yakoze eki mbumbu simanya mbu waliwo gwe bali bagenda okukwata omulayi naye abyeyingizaamu. Nga bali bawamba waaki? Saha alina musango ki? Ye yayingira mu nsonga zaani? Nze mbadde ku most shows za Saha mu Kampala. Waliwo twali ku Villa Bukoto ne bagamba bamuggyeko. Era ku stage n'agamba banne banzigirako ki ayagala okunkwata gye ambulire lwaki ankola ki ankwata. Talina musango, tewali kimukwasa. Nze nkugambye yali those are stunts ezikola ku building up concert of which zaakoze. Zaakoze twabadde ne successful show. Naye kati Nimrod
kale yes kale nange bwe naba ne White Party next year ngenda kufuna abasSFC basoke bampambe naye kati wadde kale wadde yabadde stand naye mulimu abaana abamu bebalumiza tewabalabye era bibaamu gwe nja kukuba tteke kale nkuba naye ng'okugulu bakututte mulago se wagenze tewali yagenze mulago ate Saha luli yagamba alina abaana omulenzi gwe batwala mulago bali nnyo naye yayiwawo mubiri ati Ibura bwe mba nina show nga abagenda kukuba panchi Ibura beerawo tobeerewo nga ngenda kusasula muganda wange oba ogenda kunsasula mekezi ezigenda okuntwala ne ku kitanda kati olina bukakafu Kimbo yabadde ku kitanda yabadde ali hati oba nga alina ekyo omusajja gwe basibye ne gundi ne plastanga emuli kugulu bwe batomera wizo tebanga bamoperating okugulu gwe walaba kuli operated bwekwamenyese walaba kumenyese addamu kyenkubuuziza yes bamutomera naga akumenyese ne bagenda ne tugenda ne mu ddwaliro naga bamutute mu operation room walaba kumenyese bakwali kunoose bunoose ne kutereera gwe genda mu ddwaliro olaba oyo oba yakyaliyo mu ddwaliro Nimrod ebyo na build up eba plan ya concert era promoter abo mutegesa tula wansi ne Saha naga katugenda kukola ki A B C D blah blah let's do like this zona ziba build up to the final concert ebimu biba bituufu ebimu biba just stunts za kola concert obwo bukodyo bukolebwa okigera n'okuba emmotoka y'eruliwe bagikuba nzo sanga tebaji okay bayinza okuba bagikuba naye nga bagikuba kugimenya oba kugijjawo okitegera era bagigoma gome no bagigoma gome olaba engine endabirwamu ya sediment bako endabirwamu y'emaaso n'ey'emabega obu kiseera nnyingi ezo Nimrod sente ntono nnyo ziwere endabirwamu front view mirror is 300,000 front view mirror about 400,000 n'emabega emitwalo 4 amataala ate gammeka emotoka ogimanyi gyebaliko zonna tuteekamu sente kukola ebintu kale ya shower gye bagikuba baali bakobya yaki siku building up to the punch ne basuzaayo ne chicken mu komera ebyo byonna baali bakola byaki stunt za kukola show lwaki oyasa emmotoka y'omuntu ogw'omusango era bwe bakuvunaana bakutwala n'eruzira ne bakusiba gwe walaba ni gwe batwala eruzira tara well tukomewo ku venue White Party eddako ngenda kukuba shiirwa ekikonde ngenda kukuba shiirwa ekikonde planning to building up actually alina experience ye mu November ngenda nzagenda omukuba ekikonde bagaye Nimrod amuse cinematic experience to selling out mu building a story yes lwakuba kale tusanze nze naye tetuli violent naye ebyo bintu bikolebwa to build up the show naye mukolagana simulina akabuzibu muganda wange oyo tujja gendayo olulala tukomewo ku venue venue eyo well wewawo maybe ebibuzo biyinza okuba ebingi venue eyo yes Saha wa opposition wa side eri ate biki bamuleese waneeno wewawo omutegesi ali mu side eri ya government biyinza okuba byalese ebibuuzo ku mitima gy'abannayuganda anti kati olaba bino ebintu by'ebivulu bafani mwabali eyo temumanya pulaani ezaffe ez'okukola shows okitegeera nga omutegesi akola show aba alina pulaani wano bwentuuka last week nkolawo ki bwentuuka second week nkola ki interviews ngenda kukola meka oba stunt nkole stunt oba sikola stunt mpitewa mpite mu kibuga wakati mpite mu ndeeba mpitewa ebyo byonna bibeeramu mu pulaani y'okukola concert okitegeera era ne final days promoter ayinza okulaba oba n'omuyimbi naga tubuzeemuko waliwo kintu kyabulamu ki omuliro
genda downtown yita mu kikuubo yita wawa making sure bakusiba yuwe ebinyeebwa by'omuntu baako gw'okuba ekikonde bakolayo akantu so that build up amawulire gonna gakole ki gakwogereko byebintu bapromote bye bakola n'abayimbi baabwe ku making sure boogerwako batrendinga so that abantu bakole ki beyongera okujja ku concert. Then also I think nature ekyayinza okuba kyayambye ku Saha is him being a noob person on opposition. Kati jukira eri show eya Regi eyinza okuba kale eri ku side ya NRM oba Bitex oba ki kati nekino bakikozeseza kasonso tetusobola kuswala. Kati jukira ate mu kalulu Bobby yafunda obululu obw'amaanyi nnyo around Kampala. Kati babeerawo ne bagamba ha bro tetusobola ate kuswala ate mu Kampala oli omulenzi yakubye Munyankole kati ate ffe Abaganda tukole tutya ne bakikozesa kasonso Abaganda tugende tugambe ne kino gundi kye yakola Abitex ekikola intentionally byonna biba kyokuvaayo n'ayogera nti Abaganda bayisigaza Saha then Abanyankole balina Regi napangisa ne zibaasi okimanyi kati budget ya baasi eyinza okuba yali million nga 5 ne badansa coach 3 eza global nazitimba okigera nafuna badansa nafuna emmotoka kyokka ng'omuyimbi taliiko n'ayita mu kibuga wakati n'akola ensasage nayo permission olina okusaba police permission okukola ebyo ebintu byonna okitegeera so ezo zonna build up plans kukola concert nakyo ekyo nakyo kyamuyamba okumakinga sure Regi naye afuna numbers ezo singa shot yakutte kyandibadde kimukosaamu jukira yasooka n'akola Hotel Africana nekola bweti era nagamba naye munsonyiwe wano si wetwadde tulina okuba because tuli bangi n'agenda cricket over era nayo nagishatinga down kati yadda ino okuproving ambu ye Saha ye king era jo kya proving it muleke okudda leka mbalira mbabuulire buli muyimbi every artist's dream is ku having a show ngeeyo buli muyimbi teri muyimbi agenda mu studio nga at one point titayagala ku having a show ngeeya Saha filled up bwetyo naye unfortunately wayinza obutabaawo muyimbi ajijjuza bwatyo until let's wait and see omanyi record zino zikolebwa ku breaking bwa okitegeera Kenzo yasooka fortunately Kenzo yali battle yasooka era battle ebadde eri anti battle yali abantu babiri so tetugibala ate lwaki ate yali concert y'omuntu omu tukibala nti battle yali kuba bonna baali bamaanyi naye yali alina numbers but those were two people sagala bateeka mu comparison eno reason because these are single artists Kenzo n'akikuba kitegeera Regi bigambibwa najja n'akola ki n'amugjawo era last Friday twala nga tugamba kale Omunyankole akoze eki amukubye katulinda Omuganda tuza Abaganda ne bakola meeting ne bagamba Omunyankole tasobola kukola ki ne bamuwagiza kajanja so as we speak Saha yali on top number 2 could be Regi or Kenzo. It is debatable. Choga Regi yasinga Kenzo abantu. Bantu babadde bangi bro. Bwetutunuulira kati saa zino kyetubala. Tubala King Saha yali ku top. Yes. Ne tubala battle ey'abantu ababiri. Yes. Nedda. Battle GGM. Because ne battle Regi yagisinza abantu. I'm telling you the truth. I have been on all the stage nya. Battle ya twala neri eri mu butebe buli obwere mu kirasha yene wajjula. Shows nya zonna naziriko. Okitegeera nali ku stage ya Kenzo, nali ku stage ya Battle, nali ku stage ya Regi, nabadde ne ku stage ya Saha. Okitegeera I'll put Saha first. Okay. I'll put Regi second. I'll put Kenzo third. Lwaki sagala ku comparing a battle is because bali bayimbi aba
babiri so sagala bateeka mweno category okitegeera teyali single concert mbu ya Shiba oba teyali single concert mbu ya Cindy no so tetusobola bateekamu mu comparison eyo kati kuba mwaka faanani nga kale okoze show Rage ne Saha eneebeera etya nayo n'ogibala no because these are single artists okitegeera ate tewaba muyimbi Yelijja mu Kololo Choka tewali muyimbi akyayinza kuba Kololo. Zembabulire Kololo si ntono. Si watono. Mbalabe eyo bali mu planning munaffe tukole Kololo mmwe. Nze mbabulira. Omanyi okola show Kololo oba Lugogo Cricket Oval ne kuba ekigo n'ofiiraawo. N'endongo yo negenderaawo. Bannaye mukolewe musobola. Mukolewe musobola. Zembabulira kyogamba tewali muyimbi omuyimbi ali alina ekirooto kye ekyokujjawo leka nkubulire n'abamu ku ba legendary artists baffe bayinza obutakola Saha Kye Yakoze mmwe be muyita ba legendary abasookawo n'abakasangwawo waliwo abayinza obutajjuza Kololo nga Saha bwe yakoze Kateme walidde ssente tebadanda konsas Saha Kye yakutaddeko omugaati balina okunsasula tebanakonsasula but kati sikuwa because nakoze these are facts wayinza obutabaawo ne legendary bemuyita ba legendary kamegu n'ateeka Kololo ng'alowooza agenda singa Saha abantu bro Saha yabadde n'abantu bw'opimapimamu bw'ogeraageranyamu zaafunye abantu nga bameka bangi mitwalo nga 2-3 yes cricket over ekinene nnyo kanaana woba kakubye nnyo kenda mutwalo Shiba yalina abantu nga bameka cricket over wano nga unveiling era still babeeraawo 7-8 akikubye nnyo ku cricket over yes era the most crowds Kololo yali oyo yengoma Winnie Nwaji Shiba Spicy nani omulala waliwo ne show ya Gravities eyasooka I think eyasooka oba eyokubiri ate ono omusoga ono nani Acid vocals. I was not there nali kushow ya Modra cause jukira zali bili that day. Nali ya Modra so I really cannot compare them. Njoya kushow zembaddeko. Ezibaddeko n'abantu abangi. I think era zezo. Okitegera beba chances okubeera n'abantu abangi. Kati then I think internationally bana abajja from out could have been UB40. Ne conscience ya blankets and wine ya CMA naye yali ya tabu yafunye abantu ng'emitwalo 2 yes because kusho ya Rage ne kusho ya Kenzo tetwalina abantu eri mu stands ziri eri ezibeera eri nene stands ezo zajjudde yesterday era wandabe ku stage ngamba abali mu kirasha nabo ne bakuba enduulu twalinawo ne Levikson era teyalina numbers ezo ngolabye mwogeddeko bonna babadde ne shows za kabi but kabaka yagisayininze tewabayo omuyimbi yenna eyeerigira ku cricket over waliwo abakatimba shows nga tebanatteekako venue nze ndi ku lunaku bweruti nze ndi ku lunaku temugenda Kololo ng'ogenda tuswaza tetulina gagamba muyimbi waffe Nimrod bwe nzija nene endowooza egamba nti ngenda kukolayo ngenda kufuna tenti zange 2 ngisibe mu Kololo strip ntekewo gundi zange 2 eza VIP na ode ntekemu tenti bwe zijjira mba sikubye Kololo basijikubye sibalira mu bakubye Kololo nedda era ffe tujja kuyimirira ku stage tukole bwe tuti tugambe afunye abantu naawe obeere ng'abayimbi abakozeeyo abafunye ku bantu nga tekusaze
ofunye ku sente ofunye ne ku bantu, which is a good thing, but wetwogera ku record Saha goloza event oloza venue kiji yandibadde addako oba kati tulina okuddaawo we tujja okudda ate waawa nene oyagala tugende Namboole oba iwahaamu ate Namboole nene kuya Namboole wanene yandi wanene naye tetwedira nnyo katusoke tusigazaawo. Okay, tutunulira first section gye yagiddemu. Yes. First section yeno nzija giyazzeemu ennyimba n'akuba ennyimba ola reggae music ate kati no Saha all his shows I think reggae puts him in the mood. Asoka zonna shows asoka kuyimba ennyimba nga 2 eza reggae. Ayagala nnyo reggae. Tezabadde 2 zokka ni mood. Zadde 2 zadde ennyimba 2. Omanye kati nange kennyini bwe mba sinazanya music osanga nsoka kubuukabuuka mwawo okyamuke okitegeera. So it depends. No muntu abako kati Saha for him muntu wa reggae music. So ajja nakubawo obuyimba bubiri nadda mu mood then alyoka akola ki abakuba. Yes, that's him. Kye kintu like enkuba gye yakubyemu najja kumawo second round. Ne cricket over bwe yakola yayimba ennyimba nga 2 eza reggae. Ne Hotel Africana bwe yakola yakuba ennyimba 2 eza reggae n'alyoka atandika show. Ekyo kintu kyawadde abantu music yabadde abantu like gwe babadde bamusuubiramu zeezo. Ne kati Yelijja kyayinza okuba nga amusingako nga naamusinganga nko oba something like that. Abanyankole buli luyimba baali balumanyi ng'ate bayimba n'abakyala abalungi. Show ya Yelijja yaleeta abakyala abalungi ekitabadde wa Saha. Omwana Yelijja namwagalako like every song lwe yayimba ng'abanyankole balumanyi ku kigambo nga bayimba okitegeera. Yes ne Saha twadde tuzimanyi zimulirwanya gundeeze kasolo mujje biki kasolo mujje kasolo mujje lwadde lulina okuba nga lwe lusembayo. Kati kankubuuze ate yayongedde waawe ennyimba ndozangezi n'amaliriza kasolo mujje abakoze programu ya Saha mwatukoze bubi. Ati Nimrod kasolo mujje ono bwe yalukubye nze nadde manyi terwaba kasolo mujje yasitudde buli omu sinadde manyi salabye muntu nga kasolo mujje yadde atuse nze nadde manyi terulinako. Kati no nze omanyi nga ebintu bino oba omanyi kati nga gundeeze because abantu it's a very beautiful song gwe bantu badde bagamba bla 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 never kasolo mujje yabadde atuse 360 kasolo mujje owai nze nkimanyi nga ye maybe atuse ne yeebuulirira kuba badde akyagenda mu maaso oba si kyekyo yadde alina oduddamu anti kyenkugamba nti singa bamugambye mbu mukaaga bajja tebagenda tukkiriza kola kusukkawo kasolo mujje yadde alina kuddamu wali wabwe ku last awalyoka akole bwati atuwanikire tukube ffenna enduulu. Saha gwe mmanyi kasolo mujje ayinza omuyimbira eddakiika nga 10 ye yabadde alina osembayo yeebuuliridde n'agamba nti bannanga omusajja nagenza owulira nga atandika baaba kyekabadde bamuganye n'odduyimba nze nkubuulira ate ndaba yalumaze mangu teyakoze biri actually njagala mwebaza teyakoze biri kasolo mujje yaani yalukubye n'alukuba n'ayisaawo kyayisaawo ne luggwa. Reason being nti amaka ge yabaddemu tegabadde gage. Naye si bino ebyokucokoza nga bwakola bulijjo era awo mwebaza okitegeera oba byabaddemu mu contract ndowooza era byabaddemu naye nze olwo olimba lulabika terwabaddeko na ku playlist yagambye bandi tukube tulukube. Kyenkugira mu kibuzo ne ngana kiri Nimrod nti bwe kibanga kituufu sheni yategekeddwa ba NBS ate nga bagamba eri under government babadde bayina authority emugano dwimba
babadde balina authority ey'omwongerayo time n'ekirala nti n'oluyimba time yo yadde tejja kusobola yeah. Nze okubulira amazima singa Saha yategese esho Kololo yandibadde tegifuna kitegeera oli promoter yasobodde okufuna Kololo because yabadde mu bedde okitegeera so kati ne bamuteekako ndooza restrictions agamba yes kale ofunye Kololo but sing don't attack government okitegeera do your show don't attack what government nga bwotera okukola government gireke naga kale nanga kasolo mujo n'omuyimba muyimbe naye muyimbe tokola ki tolandaga toyimiriramu bino byogamba kasolo muje yani wachi waliwo gamba yani bagamba palaso yani kasolo yimba obuyimbi topozingamu era still yagitukubye biggest song last night kasolo muje enyimba ezimu ayina enyimba ze yaleseeyo nga nyimba ki sijjukira bulungi but at least nze kyensiima that waliwo ze yazze gwe yandaga sigine eno yatukomezaawo nyimba nga ndoza zadde nga 3 yatukomezaawo ezo ate nazo netuzaagala nnyo then netugenda mu maaso nesho tutunuulire oluyimba lwe yayimba ne Nimrod Wadde because twabadde tusuubira nti agenda is it science kati this is what happened yadde alina okuyimba ne Mudra because balina oluyimba yadde alina okuyimba ne Spicy Diana because balina oluyimba yadde alina okuyimba ne I think Mark the Urban Mark the Urban naye byakyuseemu wali n'abagamba kolabo tetugenda kola ki tetugenda era yayimbye only I think with Winnie Wamami so n'abagamba bintu bikyuseemu ngenda kuba bukubi zange so buli ayagala okuyimba gwe nakola naye genda okole ki genda oyimbe kyovola walabye Mudra yayimbye bibye Spicy Diana nayimba bibye jukira bali hasinga ne best friend nate tebalukoze nagamba Spicy ayimbe bibye na ne Mark the Urban naye ayimbe bibye okigera era ye yazze nga azze kuyimba zizezi yekka just that Winnie Wamami muyimbi we ate muyimbi wate waliwo okitegeera mami maimani so kyovolaba yafunyeyo ka moment yako but collabo zonna yaziscribe obudde yalinya kusegisa ameka sawa satu I think kuba zitwavadde tumanyi engeri abantu gye baweze mu budde agenda kulinya kusegisa awezi sawa satu ze yatuukidde exactly era netujjawo awo betujjeewo Nimrod Wadde ono lwaki oluyimba luno lwaki teyaluyimbye anti nga bwe nkugambye anti kale yandize naye muri haso samulabayo wamulabe muri haso Winnie teyaliyo ayinza okuba tabaddeewo because ne Spice yadde agenda oba kyotera bangambye kyotera so yayimbyewo awo paati ye namala nayitamu Nimrod ani aleeta system eno y'okuba nti abayimbi bajja ku stage round esooka n'akyusa n'addayo n'akyusa like obudde ate mutuuka okumala obudde ne bamala obudde kyokka obudde bubagoba ne bagenda mu mbeera ey'okubeera bakyusa engoye ate ne balekawo abayimbi ate ne bajja ne bagamba obudde bubakoze eki kati kiri bwe kiti era nakibuuzaako Reggie n'agamba yes fashionista he comes to sing sikushokesinga fashion n'agamba I can afford 3-5 suits okuzigenda nga nkyusa nenzo bw'olaba show ya Reggie with the moment he stepped on stage teyaddamu kuvaawo paka okitegeera that is his style he comes with one type of cloth outfit era najjako kooti n'asigala nga abakuba paka show ekoze kati ate ba fashionista kati Saha abamu tumulabirako ennyambala Saha ayambala bulungi ayambala bulungi so abatasobola butakyusa abaino nange nadde nina engoye mu motoka because ngenze
nadde ngenda kyusa emirundi ng'ena no va ku bino kankuli Ibra va ku bino nga bakwatidde ku show owaye tetulina MC kola ki kwata genda they told me the day before the night before era na meeting Kin ne Badiru ne Sam Mukasa nenga Nimrod encha gwe host ate nabo bankwata offside mbwencha singa bali bangambye like 3 days nange ne body session okujja nali ngenda kukyusa eno eba show business lwakubanga obuzibu wabaddewo nga ogenda ku stage Saha nayimba nawe n'osokodde eno n'onyumirwa kale ate wonoogendera okukyusa ate nawe dde ate toyagala kwambala nnyo kusinga muyimbi omyalika waaye musyabadde kuba obudde bwe babeeraawo n'agenda n'akyusa mwawummuliramuko abayimbi abalala ne bajja ne bagattawo kati ate naffe tuba tulina okubeera ku stage tukwasaganye stage nga bwakyusa kati naffe oluusi olubudde obukyusa naffe tulina okukyusa kibakakatako but waliwo toyagala kikola ate naawe batandika okukwogera kyokwogera ku show y'omusajja ate naawe ofuuke topic okitegeera kiba kikyamu kwegamba ekintu ky'okukyusa kino engoye buli omu akikola accordingly nga bw'ayagala bw'aba ayagadde. It's supposed to be because nawe nga main host nawe oze mu show, it's your show to also, it's your time to also shine. Era nze wembera ku show making sure Nimrod ogenda okuva ku show ng'otegedde Nimrod yabadde ku ki ku show ne kati waliwo MC abagenda ku show n'otategeera oba oyo yabadde ani muvubuka yadde akoba bulango. Anyway era obulango wabukubye kuba nange saalanze biri eyo bitaliyo nayogedde ku ba main sponsor bokka simanya Joy Star yamuyambaziza omuyimbi outfit season na yes. Nezirize yabadde ntunge butunzi anti era yabazikoze eya white ne tewali gwe yanayogedde ayabadde talina kwogerwa Victoria University Crown Japan yabaddeko Success Motors yabaddeko teri mulala the only kalango kenakoze akatabadde mu script kulanga show ya Vinka only kokka ke katabadde mu script but of course naide nino muyisaawo nga muyimbi addako naye guno omwezi batutte speed buli Friday kati ne Friday jana okuliko kati ate naye bwe tunaavaako today I think Jasmine yasooka waawo then the following day Little Paze Mbalala tugenda Mbalala ogenda abatulabira musajja wange oyo nino muwagira tutunuulye moment eno ey'okubanga closing kuba olina oluyimba lwe ya closing twabadde tumanyi yakkiridde wansi ne microphone ng'agenda kukyusa akome wasiibula abantu bwe tewabadde kusiibula teyasiibudde bantu teyebaziza ku bantu n'abantu bennyini bategedde mbu kati ng'owalabaddewo omuntu yenna agamba ate omuyimbi akoze atya mukaaga to the dot pa nkugambe singa tali wa opposition sitwadde tukyayimba era nga omuntu agenda kujja Ken Kalisa ali connected ati kyetwebuuza lwaki kuba ennyimba zadde zikyaliyo naye amateeka gadde galina okugoberwa wali because musajja wa opposition pa singa yadde Kenzo yabadde ajja kulekerawo addamu kyenkubuuza zadde nalukoma ku mukaaga singa yadde Reegi walaba akomye ku mukaaga twagenda paka 7-8 kwegamba byonna byalimu mugundu bamugamba togeza n'oyogera ku politics number 1 number 2 saawa 6 sheggwa va ku biri eri saawa 6 eggwa obuzibu bwo ng'omuyimbi obumanyi otulumbagana era singa sooli ne wano wandibadde tofunawo so muvubuka weefuge behave gwe ku stage wawuliddeko nga ffe ba MC tugamba ku Bobby actually the only artist ayayogedde ku Bobby I think was Fefe Kabako
waliwo yanonya akafaananyi mu crowd yabadde kabako. Yes, I think yadde kabaka yanonya akafaananyi n'akasiba wali kikyadde kikyamu kyabadde kisobola taddamu kuyimba ku show yonna oyo okakasa. ate baba biraba olaba ne Nina Rose, by the way. Nina Rose olaba Nina Rose she didn't say anything about Bobby. Yes. Kabako yekka. Bro, nze nali waliwo show gye naliko awo era Kololo yali organized by NRM. Twaliko ba DJ abawerako kati waliwo ba DJ abaddako ne bazanya Badman from Kamocha ne bagamba lujjeeko. Ne ba DJ beefuge olaba show ya NRM bantu bonna bambadde yellow okuba otya Badman from Kamocha. Abantu abamu bantu tebafuna script. Wali jjo kyadde kisoboka because twabadde mu session yeeyo. Ne kati nkubamu akafaananyi singa Bobi Wine yakoze akalango. Kati nekyembuuza. Because yatadde butesi post. Gwanga yagambye gwanga mujje. Singa just yakoze drop. A bad Bobi Wine wechibe tugende tuwagere King Saha. Aya. Kati Nimrod kambuuze. Olaba yes yakoze eyo. Naye gotolowooza nti Saha yennyini ne mukuyimba awo ku stage teyamwogeddeko. Anti ge mateeka ge bamuwadde. Kyenva okugamba. Sikirabangako. Era in case yayogedde anything yagenda tumiddeko ba president wange. You can't that tasobola. Tewali na kimu kye yamwogeddeko. Kuba mnyugira Fefe Busi yamwogeddeko mu freestyle gye yakubye. I think ne kabako kujja ekifaananyi. Abalala ndooza badde basobola kiyisaawo. Actually Fefe Busi yamuyisizaawo. Yes. Ge gabadde amateeka wali. N'okuyimba Kasolomo gye bamugambye muyimbe nga bwagenda agwe odde ku kirala. Simune yogamba oluyimba yani twogera kwani gundi yani nimu oluyimba lwakamwanyi lwelimu ne lwakasolomo gye simanyi lwero oba lwero kamwanyi lwero I think wadde akamwanyi kaliwo lwero nini kasolomo gye aya Saha Kasolomo gye twadde tulina muyimbe emirundi egyo akamwanyi kaliwo makati awo ng'ate nga lwe luggalawo wadde akamwanyi kaliwo lwadde lussa omuntu buli muntu yasituse mu ntebe. Nimrod nze naalabye n'abayenaremu nga bakoona babaddemu awo olimba akamwanyi kaliwo buli omu ali mu tenti babadde mu tenti babadde mu yaabwe kunyumirwa abayenyarwe babaddemu babaddewo bantu bazze kunyumirwa kyogati wali bayenarema baagala Saha music mwe bali bantu badde bazze kunyumirwa eri shot yabadde ya politics bamuzize ebbali. Yes. Sheno yagenze okwera saa 8 nga tulaba abantu full house abantu babagobye poliisi yagaddewo gate nze sirangako show olaba by saawa 2 cause nayingidde saawa ng'emu zigenda kona because navudde ku mulimu saawa 10 nga zigenda kona mwemu nga line emu ekkirira wansi ng'oveeri Africana okitegeera ng'endala eyambuka waggulu ku bitaala neddamu neeweta bweti sirangako show ina line bwetyo kyekituufu nange sigirabangako line yekyemmanga yadde ekkirira neweta bweti ate ng'abantu bali mu line nze nsinza osimba line kati Nimrod ng'eya waggulu eyambuka netuuka ku bitaala nekola bweti sirabangako show eyina lines ezo but they all paid. Yes. Until at a certain point ndooza mu kiro eyo poliisi yagaddewo emiryango ng'abantu bakyayingira. Twalabye abamu wano kuba bwedda baggalawo geeti poliisi n'amagye nga n'okkuba bakuba ne VIP yatabuse n'okkuba nga bakuba abantu tolaba VIP wabeerawo babounce n'amagye gatuuse ne gajja ku line ne gagobawo abantu
mu VIP nga n'emiggo bakuwa kati kikibuza kunyumirwa ssente z'okuwa eri obozibozikabira mu ssente abantu batabuka abantu batabuka ashe bwezi bantu batabuka z'okkuba abantu ate bakubye babiri out of 20,000 people that is okay singa batabuse mbushe wedde batandika okuba abantu bafulume awo kyandibadde wano nga bayingira anti bantu batabuka babanulule abantu bava mu layini bakola ki nange nsobola kitegeera koza omuntu alinda nako wakati imagine layini yewese etuuse eri nga gwali eri onootuuka ddi ku mulyango kati abo balabye sho abamu tebagirabye oba kati kyandibadde kya buvunaanyizibwa n'abakolerayo sho endala obadde ttu extra tunagiteekawa nga pasita bugembe bwe yakola wankulukuku kiba kitya abataalaba leero tetulina byakukola abataabaddewo wano abalemeddwa ne basigala n'etiketi zaabwe banna ate ennaku zino tebakyakola extras because rage we yamala tusaawulirako mbu wamuva wadde ambalala oba waliwo extra show ne saha tewabaddewo ene extra show mbu wava wadda kyotera oba wawa naye bayimbi bangi tebasobola kukola ekyo obetinga baaba akasajja mwakapimye amaanyi ne bukeera ku makya tusobola obulaba bato y'abana abantu ababiri Saha ne Kenzo tewakyali bato tewakyali okakasa anti olaba ku batolinga omuntu olina kubanga oli weight ye kati ani atali weight yaani gwola Kenzo kye yakoze ani asobola okukikola Kenzo naye akikole bwana akikola then tubatolinge ani like ogambye ku weight yaani ani atali weight yaani anti ku Saha Kye Yakoze last night those numbers those record breaking numbers kati waweewo mulala omuyimbi yenna adam ategeka kololo afune numbers ezo bwana azifuna then aba asobola okubatolengaani Saha because oba weight ye nze ekiŋŋaanya okubatolinga ba DJ because tebansobola tebali weight yange gundi jaba ya lula Nimrod not just weight byenkoze tebanaba bikola because you have been in industry for so long yes with not just so long ninamu awards ennyonyi ziringa 8 shows za White Party sold out before June tobe nasooka kukola White Party Dubai na Abu Dhabi ndyoke nkole Kampala mbuya kusala brother mboja evidence brother genda ku TikTok genda ku TikTok information kwali kati ongambo teyagala battle nganze nga tonakulinya na nnyonyi wakiri genda Nairobi Saha katumbalira mu kiti kimu bayimbi jakuba interview ndala tumalira mu bayimbi ba wane Uganda tumubalira mu kiti King Saha actually John Aden inze fenon ndabe kicheneteka ku screen because twali ku show ya Rage ne batekayo empologoma waziraba ku screen kulagambo Rage is now the king of the jungle Joe empologoma balese ya remix oba yabadde n'amayembe batadeko engule balese empologoma ng'eyina engule kwegamba engule yagirina kati anti teri muyimbi mulala asobola kubatolinga Saha nga tonakola ekyo he's the king now so far tutunuulira egundi eno ey'okubeera nti kati yes alina veni ezisinga zonna wano azikubye anaabayo n'enteekateeka eya VVIP show Serena no basi Serena mu kifo like nga ticket ya mitwalo emekoro it would be nice Saha Kola a VIP show because munanga ba VIP abo ngabo balaba abamu tebasobola kujja mu buvuyo eba nuze nda abantu babe wansi be basinga okwatendinga ebifu naye ate abaana abakola atya anti kati
okolayo like VIP but kubanga VIP show naye gwe manyo kugobyako ku bantu ntagamba wae abadde befa abebiri esatu watukoze otya but kirungi yakoze ekyo because singa yagenze katinga mu Serena yandibadde atulyaza amanyiza because omuntu otegera crowd yo efaanana etya baani but if you also did like an extra VIP show it would make a lot of sense and it would also sell out katinga Serena or Rakwanga Serena eri under construction but yandibadde naye abakolerera nalabye Frank Kashoma nga nayagala genda kushona yesamulabye eyo jjo but yes yesterday wabadde wentegeka ya VIP setting but era nayo yamaze netabuka nga kintu emiryango lwaki emiryango tebagudde emiryango gitabuka Nimrod lwaki emiryango bagudde omulyango gumu main gate eri yabadde VIP entrance and ordinary entrance ku bantu bonna ababadde awo bonna babadde bayisimbe line almost zabadde nga 3 nga ekisawe kiriko gate almost zisukka mu 3 kitabuka Ibra kitabuka oba otegese bwoti ne kitabuka kitabuka nze white party nali nno nange VIP okugisembeze n'abantu nga bangi ya climax mesoje yogera bonyo okubanja n'okubanja kati anyway omusajja omukubiriza okubeera nga ategeka VIP show it would be nice obuzanzi kitaddewa era inakuwanga Serena oba Speak Resort Munyonyo before bwe bityo by'abamaanyi well oyo Nimrod tubadde tutematema show nga bwe yabadde weewaawo munnaye ebintu ebimu byagenze bubi abantu bakubiddwa abamu n'essimu zaabwe okimanyi abantu bibamu essimu bazibbye abavubuka babaze kweyiya nira tewali babbiwe batabeera bagenda mu lubivulu fa balina okwebeera Nimrod tewali babbiwe batabeera okimanyi n'omuntu asobola osasula ekifo ekiri expensive ne Serena babbamu amasimu so bibaawo olina just kuba responsible well awo katusooke tuveewo okwo mukwano kiraga shumba mukwano gwo si mukwano gwange as such but twemanyi last time ayina gundi gye yakola awo ng'agamba mbu emmotoka etegenda Makindi wagirabako interview emmotoka eyinza okuba yetagenda naye nga yagendayo nagiraba yagamba emmotoka etegenda Makindi naye twagirabako Makindi tubadde nga tugiraba Makindi era emmotoka yayogeze abantu bayogedde ebigambo bingi nnyo about that kati kiri bwe kiti right now wali status ye right now ayinza okuba talina kyayagaza Makindi but edda yabeeranga naye mu Makindi omwo right now ku status ye maye waliwo because kati nganze sina kyenjagala mu kyanja oba ntinda bwe mba ngenzeeyo nina probably baganda bange oba meeting oba nina gwe ngenza okulaba so sina kyenkola mu kyanja nange mbeere no Makindi Munyonyo so it is understandable that talina kyayagala eno because talinayo meeting talinaaki but Makindi bebe mwetaaga twamuleeta last week ku Lwokusatu yagamba ekya mmotoka emmotoka doesn't go to Makindi mmotoka yetajja oba ye kennyini ye emmotoka tegenda Makindi katogamba tewali more expensive cars than hers in Makindi ate simanyi lwaki yakoze statement ye Makindi is buli superstar asibuka wali abadde Makindi okitegeera nkumenyera amanya Kenzo Bakamiri Palaso okitegeera Mayanja family Radiant Weasel Alien Skin Spicy Diana Fikfa Maker Queen Shiba DJ Nimrod DJ Slick Stewart okitegeera DJ Magic Touch nzire ku baani Misach Semakula Haruna Mubiru Paka Last the best restaurants kati ngende maaso okoye bwoba ogenda Munyonyo oyitawa Makindi bwoba ogenda Buzigo oyitawa kati lwaki yakoze bwoba ogenda Ntebe oyitawa Nimrod nze kyembuuza lwaki kira yakola statement bwetu nedda kati mulina okumanya waliwo abantu abamu nga ajja kwogera ekintu mukyogereko oyo muntu aba wakabi It doesn't go to Makindi. It is okay. Our cars come to Makindi. We know what is in Makindi. Okimanyi obwana obucakalira ekyanja bubeera mu Makindi. Naye abamba babeepanka.
just yayisaawo akantu ke tukoogereko naye nga yakimanyi mulungu eriwa ekyanja waliyo mulungu the best restaurants ziri Makindi KFC teri Makindi Evelyn Mike otwalwa Evelyn Mike ne Shira Gashumba omanyi wale twatandikira obadde obimanyiko simanyi baleka anti kati omu akola ku radio omulimu gwe kuleeta lugambo oba ebigenda mu maaso mu industry yes okitegeera but buli bw'oba oyogera ebigenda mu maaso mu industry making sure either ina evidence y'ebintu by'oyogera because ebintu by'oyogera biyinza okukuleetera obuzibu tulabye abantu bangi nnyo be basibye ku TikTok owa on their platforms lwakwogera bintu ebitali bituufu oba ng'olina gw'owayiriza okitegeera so Evelyn Mike yakola omulimu gwe nga omuntu aleeta olugambo ku radio okitegeera byayogera byakosa Shira kwe kumuddiza now Shira asobola okukola buli kisoboka okujjako Evelyn Mike ku radio asobola batya number one ayina engeri emirundi ng'ena oba etaano wasobola okikola tubuulire tumanye kubanga sikimanyiize number one asobola okugenda ku UCC n'abawandikira ebbaluwa n'abagamba presenter bw'ati yayogedde kino ne kino ne kino ku nze badde nsaba penalizingibwe oba ave ku mulimu gwe it is a request now UCC newandikira radio station n'agamba omuntu bw'ati kituufu yayogedde because evidences mwezine videos ekyo one way in which she can tame her number two asobola okugenda mu court n'aloopa cyber harassment wayogedde ebigambo bwe biti ne bwe biti ku nze ate ne mudda mu kooti ne nkumalira obudde bwo oba kooti neeragira ove ku mulimu okitegeera number two Shira asobola okuwandiikira radio station n'agigamba humbly either muggyeko n'omuntu ku mpewo oba ngenda basuuwinga kwogera bintu bwe biti ne bwe biti ku nze okitegeera all those are legal ways si biri erimu nsobola omugobya okitegeera kyeyali ategeeza kati nsobola omugobya si kigambo kirungi because bakitegeeza osobola okukubira boosi n'omugamba oyo ave ku mpewo si kyeyali ategeeza although abasinga twakikwata bwe tutyo but nkubulira legal terms oli wasobola okikola okitegeera problem number 3 is era kugenda ku police n'oloopa gundi ne gundi yayogedde bwe biti ne bwe biti bitali bikyamu now Evelyn naye asobola okwedefendinga okitegeera bw'aba alina in all these legal bw'aba alina evidence tekitegeeza Mushira bw'aloopa oli tasobola kukola ki kwedefendinga kati awo oba olina nawe okukola research wo ojje ne evidence akudefendinga but ogamba straight up mboli asobola omugobya tekyawulikikise bulungi tekinyuma ekyo tekinyuma okuwulira bano abantu ababiri tubadde tumanyi maybe oli ya inspiring ono era yamuwako ne ku gigi n'akubaako omuntu omu gwe yakubira n'agamba nze badijje bameka bempadde gigi goloza mbaagala nange sibaagala oba site nsobola okuwa gigi oba nsobola okubaako okukulabirako okufuuka kyendi then wenfuuka kyendi ate nenkuyitako okitegeera abasomesa batusomesa mu ssomero abamu si bakyali baavu nga ffe tuli bagaga naye nga ate be batusomesa kati ekisinga okuluma Shira oli kwogera byakalebule ekigambo mu nsobola okukugobya kyekyaleese obuzibu Evelyn kyeyavuddeyo kyeyareactinzeeko okusingira ddala yes but Evelyn muganda nga alina okukakkana because ono bw'ateekawo bw'asalawo okugenda legal ways nga bwe nkugambye that can happen but just engeri gye kyawulikikise kyekitanyumye mu matu gaffe ekyomusobola okukugobya nakyo tekinyuma nkategedde well
Tetugenda bannaye kusukka kaawo. Yeah. Ensonga muziwulidde. Ejja basaba mugende wali ku Universal House. Waliwo omukyala atunda sharias ennungi ez'omulembe, Rara Stores. Mugende mu muwagire bannaye abaana abakyala abaliyo nga mutuufu ojja kwetaga engoye empanvu obulungi, blouses empanvu obulungi, sharias ez'omulembe nga mutuufu ojja gyambala buli omu yeewuunye. Mbadde ejja kusaba ogende weerina omukyala yamanyiddwa nga Rara Stores. Also, nina Rema ne Winnie Nwaji ku Sip Lounge ennaku z'omwezi nga 3 guno gwennyini. Rema Namakula? Yes. Namufunye. Rema Namakula? Yeah. Yansedde. Rema Namakula, Winnie Nwaji ku Sip Lounge awe Namasuba nga 3 August okuyingira emitwalo 2. Aho Kurema ngenda kujja. Kurema Namakula ne Nwaji ngenda kujja. Giants, the two giants. Ngenda kujja lwakuba muneba ogadi nga 3 this one. 3 August. Ojja kuba Sunday. Rema okuva munebo yafiirwa izita basezala. Nazala we. She's back. Akola normally kwanjula bla bla nange nasoka ne mugamba. Nda kutegeka mu bbaala. Daga, Nimrod amabala nga nagajawa. Nimugamba, nchimanyi. Naye kyobola nsose kukubuuza oba kinaasoboka. Daga Nimrod kululwo. Ngenda kujja. Yogera ne manager muteesa akabeeyi. Baba, Rema wa beeyi. Nezo sente zisobola Nimrod. Ibanga lyoberedde mu industry. Musibe bulungi 30th August Rema Namakula, Winnie Nwaji, Sip Lounge awe Namasuba. Yali Happy Boys. Yali Happy Boys. Dalao. See you, have a very wonderful afternoon. Esimu zange kweziri ku social media munonye mu 100%. Kintu kikwasaganye. Sign out.